munyivu nnyo. Kamiliyoni aliwa. Bobi Wine aliwa. Misa akisema kuna muliwa. Olumwayimbanga naye. Come on. Oba otuuse kola ekyo ky'osanze nga tetukoze. Kola gwe kyolaba kye tutakoze eki? Babino tebabisomerera nti ffe tuli ba professionals mu kulabirira oba mu kubeerawo mu kuzimba. Naawe okisobola. Kyokka yayogedde ebyo teyatulabye. Ffe twazze mulumbe ekiro ne tukola meeting ne tutoola ne ssente ezikoze bino byonna. Ne tulonda n'olukiiko olukoze bino byonna. Kyokka gwe oli mu kamera ogamba Misa akyaliwa. Come on guys. Ate na wano kakola ki? Kati taliiwo. Guys, tuve mu kweragalaga. Tuli bantu bakulu, tweyise ng'abantu abaki? Ng'abantu abakulu. Kamera zino zitutunula mbwezi. Olumbo oba tolina kyakwogera gamba ndi sikola ki? Nze jjo baayagadde njogere ne ngamba njogere ki? Waliwo abamanyi Parrot okola ki? Okunsinga ne ngamba boogere era nze sajjo saakoze interview. Kubanga nalabye nga nyiza okuba sirina bituufu byakola ki? Byakwogera. Ebibye bikoze ki? Ebyamunaffe bikoze eki? Mayireji eweddeko. Katonda akuwa mayireji yo, akuwa by'olina okukola, akupimira emmere yo na buli kintu ky'olina okukola ng'oli mu bulamu bw'ensi eno. Battery yo bweggwako toddayo kukola ki? Era by'osanga ng'oli yabadde azirisa agenze balowooza afudde n'addamu n'adda engulu bw'amala n'alyayo essowaani y'emmere n'addamu n'akola ki? Kitegeeza anoonya essowaani gye yabadde takoze eki? Yabadde talidde. N'olwekyo ye ebibye bikoze eki? Kakati ekibuuzo kiri kuffe abaki? Abasigaddewo abalamu. Tutunuulire nnyo tulabe. Munnaffe ensobi z'abaddemu ng'omuntu tetumunenya. Wabula gwe weetereeza okusinziira ku ki? Ku ye. Ebirungi byakoze mu bulamu bwe era bikwate obikole ki? Obimukoppeko. Naawe otambule bulungi mu bulamu bwaki? Mu bulamu bw'ensi eno. Basebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukwano gwaffe Master Parrot mukwano gwange kitalo nnyo kitalo ddala. Nze nno we mbadde wano ndowoozezza ebintu musooke muwulirize bakyali bange. Muwuliziganya. Nze we mbadde wano ndowoozezzamu ekintu nga tukyannaku. Emabega awo bamu bajaguza abamu ne bakuba endulu ndi gavumenti etuwadde copyright. Parrot abaddewo ebbanga lya myezi nga bagamba copyright weeri ssente mmeka ze yali atuwaddeyo. So tuli mu mbeera ng'ebimu byeya byanswa ebisuubizibwa. Ate Parrot tali level ya miliyoni 10. Parrot asuka ku bbeeyi eyo ezo ssente zamujoga Katonda gyali waggulu eyo. Baganda bange sijja kwogera bigambo bingi. Nze ngamba saasire ekitalo ekya Parrot kitalo ddala naye Mukama agumye famire nambe tujja kusobola okwegatta kyetunaba tusobodde okwegatta okwegera oba okuyamba ku famire eyo. Mwebale nnyo mwabaire ddala. Assalaamu alaikum tugenda kuziika kati tuveeyo ew'omusomesa munaatusonyiwa webate baba otusonyiwe otusonyiire ddala. Basebo ne bannyabo oba banaajawo ndi mu kukoowoola abantu abava mu nnyumba ennene. Mujje ensi ebalinze. Ennyumba ya Ssentamu baabano. Nalongo yenze omu kwabo abawangalanga n'omwana wo nga tuli bulenzi buto. Naye basebo ne bannyabo abamu ku boogezi aboogedde wano boogedde ku famire ento gy'alesse. Njagala mbeereko ekintu kyenkola nga si kinene wabula nga njagala okukiraga ng'akabonero
nti abantu abo tusaanye okuba nabo. Nja kuteeka mu nsawo yaabwe akakadde ka siringisi ng'akabonero akalaga nti ffenna tusaanye tukole ki? Tuteekemu ku lw'okusoma kw'abaana abo. Mu bulamu bwo obubadde bulimu ebiruubirirwa, yategeera nti ajja kutumbula kye bayita dance hall. Era ye nga bw'akuba ekikompola, nga naawe otegeera ekikompola kikompodde omuntu. Bw'afulumya n'akuba omuliro, owulira omuliro nga gwaka. Naawe munnabitone, noonya akantu ako akasobola okujjayo ensonga yeekuli mu mutwe. Naye nsaba kwongerako kano. Nga bw'olaba ensi bw'etambula, omukwano muguyimbye. Ensi ebategedde mumanyi omukwano bannabitone. Muyimbeeyo akantu akakyusa ensi mu ngeri esukka ku ekyo. Mwe temulaba amaziga mu nsi eno? Temulaba abantu be basigadde nga mmomboze? Temulaba okulinnyirira kw'eddembe ly'obu? Wabulira nja twala akakisa kano okwebaza Pulezidenti Museveni okutuwa essente ne tusobola okukola byonna bye tukoledde Parrot. Keese gye mulaba, civil service gye mulaba, byonna kubanga senga tabaddeyo tetwandibikoze. Oyonoonye. Oba toyagala Oyonoonye. Otandise bulungi ate oyonoona. Abantu babiganye. Abyonoonye. Kintu akizimbidde ebbanga ate ayonoonye kyonoone. Era nange njagala okumutegeeza ssente zino za miwamusolosi za Museveni weebale nnyo. Weebale nnyo kiclarifyinga honorable. Akasajja balooya bali abambala ebinaaka nga bannalukoola nga tebannayambala bijolobera ebyo. Njagala okuwa obwalooya obw'ekkooti y'abantu omusango gw'endoopye namukadde eyabba akaluku k'abantu wano ogwambale. Saba obujulizi mbulina era obujulizi ngenda kukuleetera mu ofiisi yo sebe ku lwa kkooti y'abantu nga tetunayinda bali basoma mateeka omusango gwo gutandika okuwulirizibwa olwalo. Saba wange okwaliriza abantu. Ebyo nayinza okuba alina abantu byali asabye okubuyambi nga wano we bali batudde ne babubumma naye kati nga bazze okumuziika bale kusa nga bamukwakwakalanga olumulankebaalamuki mwekulumuludde bonna muweddeyo naye waliwo abatayambe musajja ono naye nga baza okumukola ki nammwe mwennyini abatamuyamba mukimanyi nti abantu baagala akoze ki abantu abasinga bwebeegayirira nyambayo kino ne mwekerezi era bakireeta oliragamba otuwaayo byaki waliwo yagamba faaza olusizaawo emisa lekeraawo nendowooza nti oba alina gy'alaga misa bwe yako yatuula naye ekyemisana. Njagala okwebaza Honorable Kayemba Solo twateeseza eggulo okukeera wano akedde. Njagala okwebaza Lord Bitemu, thank you so much. Okuva jjo omusajja ono mumukubireko mu bugalo. Njagala okwebaza chairman waffe ono wa family sebo webale kikwatako tetulina kwebaza naye webale kubanga ba family abala tebakikoze. Njagala okwebaza Honorable Kiyaga mumwongere obugalo chairman Kiyaga. Oyo bwa chairman twamulonze kiro nga tulagira bulagizi nagambye gwe chairman w'okuziika naga mukulu wange oyogedde nja kuba era abadde buli kimu akikoze bulungi. Njagala John Sentamu where are you? John Sentamu muganda wa mukodomi wange webale nnyo naye kanakaya akakulu kakaddiye mumpe akato bwe muddayo ba Sentamu mutuule ekyo mukikugire. So tusaba munnaffe CJ aliwa waliwo Rasta gwe bayita CJ nono nsaba mukubireko obugalo olw'erukiiko lwakedde okusaawa munnaffe
tusobole okumuziika obulungi. Waliwo Sasha Byanje yono, Vicky Byanje yono omuwala, n'oyo Mugisha Isaac oyo mutegedde luvannyuma ze naku ntono, then n'ono bamuyita Byanje London Mark. Bano bensingo nga ne bagamba waliyo n'omuwala mukyali 4 years, waliwo bamuyita Jampa Mnambi waliyo wa 4 years omuwala alirina maybe n'abalala banajja. So that is it. My name is Byanje Natasha Mary, and Mr. Sifaide, the late Sifaide with his firstborn daughter. I really appreciate everything you guys have done for us, and I am really, really glad that all of you have shown up. Thank you so much for giving us all the support. A speech evudde mbana abadde very brief. President